Abaganda mu Buganda kandibeera akawolo oba akateketwe, zandibeera enjako oba envulungo, kakubeere kwa kigando ne mu mbeera ey'akasandali, ey'akafungulambugo, ey'akafungulankete oba akasammeeme ng'ekifuba ekiriga ku lukakaba. Kitukakatako ffenna Abaganda ne mikwano gya Buganda oba oli awo munnange okubeera nga tutakabanira, okwetalira, okwekerebendera n'okukulungutanira saako okwefunyirira ennono. Twefunyirire okukulaakulanya ennono zaffe, ate tuzisomese n'abampi bigere abo abakyali abampi bigere tetubalekerera. Gwate ye gwe gogoggo bwe wazaala ate ow'eggoogo ye nkuti ate ye mwana ow'enkomeko ng'otiko ye ggooga. Obeera weeswalingidde ddala ng'oli omunafu akeera okuggulawo oluggi oba okufuukira ddala kirabwa bangi ng'omunafu alima ku kkubo. Mu mbeera eyo nno ŋŋamba ntya nze kikafuuwe kigwe Bulaayi ewa Queen sirizigamira nnono. Sirizigamira nnono mu mbeera yonna eyo gye njogeddeko ey'akasammeeme ng'ekifuba ekirega ku lukakaba. Kale ate ŋŋenda ne nkugamba nti okuggyako okwerabira obwerabiza ennono yo, Omuganda wenna nkulaajanira okuggyako okwerabira ennono ye ate okwerabira engero zaffe. Twateranga ne tukooloobyamu nti sossolya omukulu kko, gwe wali omugezi kko, n'oddira abaana kko, n'ossa mu jjinja kko, njagala genda kko. Twagambanga kko naye nga mu mbeera eyo byonna bituzigula n'okutuwawula obwongo. Okufaananirako ddala oli munnange eyalima olulyo olwamusenze alanda bw'ayinza okutuula n'atandika okuwawula. Akitegedde nze nneeyo ndiyo nnyo omwoyo n'olwekyo sisobola kutambuza nti omumwa ng'oluzingo mu ttutumba. Jjukira wabeera ensumba n'omutaagwa weguzza omulyantaakuluzi. Ekisaaka bwe kiyinga ennyo okudiibiiza eby'endaka oba embogga ng'eyo efuukidde ddala mbazo ewedde emirimu. Era olaba Kisekenya kubeera ng'atanula munnange okuddiŋŋanya omuya, kuba ate era jjukira nti ssemuto wattiregege era waddiŋŋanya omuya. Awo nno nze nange siikandaalirire nja kubagamba nti enfa tebeemu kasooli omuvubuka tatulika. Kale nno nange bino nsobola okubyettira kubanga g'amasanda gettira ensowera. Yenze Musisibo Sajjofule Munabusiro Nkonge yamuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoola omunnyo gwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi olulimi Oluganda mu nsonda lulimi eno ey'ekinini empoomere ennyo era enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nnabulamu. Awo nno nja kutumirako ku Balasangeye abo abatakabanidde ennono kubanga ekitabo Lulasangeye nabo kibasuza bakulungutana okufaananako emmese eruma omutwalo. Bwe bakulungutana ng'omutabaazi anyaze amagi. Mu mbeera eyo nno sisobola kufuuka munnange oli gwe boogerako ate asitira ey'ekisimbi olunnyo n'omubuuza nti owaayi olunnyo osita lwaki? Nti ate ngenda kuteekako kisimbi. Ey'ekisimbi togiraba? Ey'ekisimbi yiye enojjola ku lusinini. Bw'enojjola olusinini ne kikutuma okubeera ng'ogirukira olunnyo. Wamma nenkyuka nenkengeera ndi mu kutakabanira nnono. Olunaku luno olwaleero njagala okuttaanya ku nsonga gye nnasomesaako ey'okwebaza kw'Omuganda mu bisoko ebyo. Tugenda ne tugamba nti weebale nnyo ow'enkajja, ow'ennakatu, ow'entamu enjaliire, ababyokulya, abalungi emirimu, ndikumma okulya n'enkulya ow'omwoyo, bakajjita bakakasi. Ebisoko ebyo nga tubyogera ane twongeramu n'ekirala nti ndikubbira akakajja ebbira oba ndikubbira entunga ettiribogo. Byonna bisoko by'Abaganda nga tukozesa ebisoko ebyo twebaza era tusiima nno. Bwe tusiima nnyo nga Nandege ejja egudde mu lusiinya, okitegeera. Kale na bwe gutyo ebisoko bino njagala okuttaanyaako okunnyonnyolako ku kino we tugambira nti ndikubbira akakajja ebbira. Wo nno nja kubeera nga katundu ako nkaweereza mukulu wange Kiwuuwa Ambassador Smart ne kojjange Tebandeke Kenneth
nkawongerere omukyala Nalungo Olivia, nkawongerere omukulu Martiniziwa ow'omuge ogw'ensonda lulimi ey'Ekinini, nkawongerere Balasangeye, nkawongerere omukyala Namiyonga Rosette ow'omuge, nkawongerere omukulu Gita Muhammad mu Kyaddondo ono muzukulu wa Kyaddondo, Kawempe mu Kyaddondo. Abo bonna nno Balasangeye bayitirivu siyinza mu butuufu kubamalayo naye bali awo bonna nga bawongeredde. Twasomako abagoberera ennyo era abagoberera mu Nabusiro nga ensengeka ey'Olulasangeye bwegenda nga ekuluguka n'okukulukuta okufaananako ekyuma ky'abamukwata mukemba kiri omulindi engeri omulindi gye gukulukuta nga guyitaayita eri mu mbuga ya Kalimagezi. Twabiraba naye bwe tugamba nti ndikubbira akakajja ebbira nabagamba nti ekyalo bbira kye kyasooka okulima ebikajjo mu byafaayo bya Buganda oba byasooka kulimwa ku kyalo bbira, naye Omutaka Mugema yalina omusiri gw'ebikajjo munnange nga oli mukodo amanembwa. Omanyi bagamba gundi oyo mukodo amanembwa wootuukira okumma embwa bannange embwa ng'etunula, bw'oba oli awo mu mulyango otudde oli kulya mitirimyantiitiri oba emizinyambwa kale giyita emimmonde gikasukireyo akantu eryeko, naye obukoddo obwa bwaki obwo obutuuka n'okukummisa embwa obeera mukoddo ngeri ki? Bagamba ono mukoddo asiri, mukoddo kika ki ono bannange? Kale nno njogera eyo ono Omutaka munnange tuzzeeyo ku nnono y'ekisoko ekyo okubeera nga kyajja munnange nga ebikajjo nga mukodo bekkodo oli yali mukodo nga ye n'okukwata obukwasi nga osalimbiramu ogenda okumenyayo akakajjo nga kanaakudde akadde omuva eddanze. Kale nno weewaava ekisoko ekyo kubanga oli okugenda okubbayo akakajja abeera atunze nnyo omwoyo ng'enkoko emira ensanafu asobole okubeera ng'akafuna. Nategeezeddwako mukulu wange Kiwuuwa nga neebuuza, omanyi abazirandiga tuli basajja abanoonyereza ennyo ku nnono. Mukulu wange Kiwuuwa nkutumidde nnyo, kwagala nnyo mukulu wange. Yantegeezezza naŋŋamba nti kaakati ate wano tugende tugamba nti ewentamu enjaliire. Ate kino kyo kyavaawa kubanga abamu n'entamu enjaliire tebagimanyi. Entamu enjaliire yeeriwa? Waliwo batabani ba Gabunga ab'Emmamba ab'Essese be baalina enkola eyo ey'okufumbanga mu ntamu enjaliire, ate nga mujjukira nti nno bwe nabadde nsomesa ku bisoko bino era nabagambye nti ow'Enkajja n'ow'Ennakatu bonna era baali bammamba kubanga mu biru jjajjammwe mu biru ab'Emmamba mmwe be ŋŋamba jjajjammwe mu biru yalina mutabani we gwe yawa okubeera mu mutala Nakatu oba ku kyalo Nakatu. Kale nno bw'abeera Ennakatu eyo abantu baamulabanga kuba kitaawe yali yamuteekako yagenda n'amuteekako eddiba ku mutwe. Eddiba lyali lyango ku mutwe abantu ne batunuliranga ng'atambula ne bagamba ekisajja kiri mungo. Kale ne bamutuuma Kirimungo n'afuuka Mubiru Kirimungo. Naye nga okumwawulako kitaawe Mubiru kuba bonna baali bamubiru, oli omwana yali yamufaanana ate nga amwagala nnyo nga naye yamutuuma erya Mubiru yamwawulizaako nga ono Mubiru bwe yatuuka ku mutala ogumu n'agamba nti nkajjadde, era awo ne batuumawo Nkajja, ye n'abeera ddala Enkajja. Kitaawe ono ye twalaba bwe twali tusoma ku byafaayo by'ab'Emmamba nti ono ye yajja Nakatu, kivuga nti mukwebaza nti ow'Enkajja kitaawe w'ono Kirimungo ye w'Enkajja, ow'Ennakatu nga yoonaani Kirimungo. Ebisoko ebyo ne bijja ne biyingirira ddala awo. Naye ate ne bino ow'entamu enjaliire era nabyo byabo ab'Emmamba mujjukire beetololeranga nnyo ku myalo kubanga Gabunga n'ab'endaaye bwe baava ebusagazi mu Kyaggwe munnanga ate ne bagenda ne bagguka mu mwalo ogumanyiddwa nga Namusoba. Omwalo ogwo guli Buzaama era ng'eyo bw'atyo Mubiru yalekayo omu ku baana be yayitibwanga Muwuna, eyo gye yamuleka. Kale ono asobole okubeera ng'ate munnanga akuuma amaato ga kitaawe Mubiru n'okulinda oba oli awo abalala banne abaali basigadde ebumogera erisajji mu bitundu by'Ekyaggwe otegedde abeera eyo n'afuna erinnya eryamulinda kubanga yali alinda ate banne abaali basigadde ebumogera.
ebintu ebyo bw'obitunuulira ennyo ku byekaliriza olabira ddala nga ab'emmamba baatambuliranga nnyo ku myalo, baatambuliranga nnyo ku nnyanja. Ye ate n'erinnya Gabunga lyennyini awo si we lyasibuka, kubanga tujjukira abataka abalengera mu biru n'ab'endaaye nga bagenda ku mazzi nga bagamba nti agamogera gaago gajja gazunga. Gabunga gali mu kuwunga, Gabunga n'embazzi ye tegatumalira ebyalo, agamogera gaago gajja gabunga. Bannange Gabunga n'embazzi tegagenda kutumalira byalo. Erinnya Gabunga nalyo netandikirawo ng'ate ekkulu nnyo mu bano ab'emmamba Kakoboza. Ekintu ekikulu ennyo gwe kyotayinza kuleka oba kusubwa olina okukiyiga ate okiyigirize okimanyise abaana basobole okubeera nga bamanya ennono. Bwe mbadde ntandika ngambye ntya tutakabanire, tuweekere bendere, twefunyirire mu kusomesa ennono, tukulungutanire ennono, twetalire ennono. Ekyo nno kyekindeesa ekipayopayo, naye sijja kuva wano nga sibabuulidde entamu enjaliire. Mukulu wange Kiwuuwa namubuuzizza entamu enjaliire, nantegeeza nga nti eno entamu enjaliire abasesa abo abaalinanga enfumba ey'engeri eyo, nga wono omuvubi bw'afumba ekibeero addira entamu n'agiteekamu katugeze nga emimbati oba ebibajjo bya muwogo, n'abisoosaayo, n'azzaako awo ekyennyanja oba ebyennyanja, oba alina nsuma oba alina embovu oba enzeero oba ssemutundu n'ateekaawo. Kati ate n'azzaako amatooke oba gonja, kati ate n'azzaako mu nsengeka eyo emmere yavangamu ng'ewooma nnyo, ng'era ewunya akawo. Kakati entamu efumbiddwa mu ngeri eyo ey'ekibeere ekitobeke bwe kityo, ye yayitibwanga entamu enjaliire. Entamu enjaliire, ab'entamu enjaliire, entamu kuba ebeera nga efaananidde ddala nga eyaliiriddwamu okwalirirwa, eyalirirwamu nno bwe yalirirwamu munnange, kale eyitibwa entamu enjaliire. Bannange nga njogedde bigambo, abantu bananneetamwa ne bagamba nti oba ono ye alasana alinga nkeesabudde, oba alasana ng'ow'ebiwundu atudde ku kannyo. Kale mbimanyi Kadondi tabunira nga tannaba kukuuka kitengejjo. Ate nninda gwenjota afiira nkuute, naye ku +27 682 02 30 83 +27 682 02 30 83. Nze Munnabusiro Wangala Kafumu ka Muwunda.